Okusinziira ku kunoonyereza kigambibwa nti abantu ebitundu 20 ku buli 100 mu Uganda balina obuzibu ku mitwe wadde nga abamu tebannakosebwa nnyo era nga tebannatuuka ku ssa lya kutwalibwa mu ddwaliro lya mitwe. Kino kitegeeza nti omuwendo gw'abalwadde b'emitwe mu ggwanga guli eyo mu bukadde obusaba mu 6 nga kino kiva ku bizibu ebitali bimu. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Mityana nga bali wamu ne poliisi bwe balabye ng'obulabe obuleetebwa abalwadde b'emitwe bweyongedde kwe kusalawo okukola ekikwekweto okufuuza abo bonna abali mu mbeera esaana okubeera mu malwaliro agajjanjaba emitwe. Kino nno kiddiridde omuntu agambibwa okuba nti yali mulwadde wa mutwe okulumba essomero lya nursery erya Breathing Fire Sabbiiti ewedde nakuba abaana basatu amayinja era ne baddusibwa mu ddwaliro nga bali mu mbeera mbi. Ekikwekweto kigenze okuggwa ng'abantu 10 bakwatiddwa era ne batwalibwa mu ddwaliro butabika. Nabbi Mustafa maama wente. Mustafa. Twani? Kwata ntobozala. Nze maama wente. Abakuliddemu kaweefube ono bagamba tibakugenda mu maaso n'okukola ebikwekweto bino. Abantu bajja beekubira enduulu abantu ab'enjawulo. Abantu betuweerezaamu emirimu ng'abantu bano bafuuse ekizibu gye bali. Babakuba amayinja, abantu bakuba emmotoka zaabwe, waliwo wansawo nga okuliraana koropinga awo oyo wawoye nga abakyala babatasanamu kompulayiningako ng'abatasana bakwata. Wabula nga newankubadde guli gutyo wakyaliwo okusoomozebwa kw'amaanyi olw'ebbula ly'abasawo abamala mu ddwaliro ly'emitwe erisinga obukulu mu ggwanga ery'ebutabika era nga singa tewaba kikolebwa abantu abaliko obuzibu ku mitwe bandituuka okubulwako ababajjanjaba so nga n'ebyuma n'eddagala nabyo bikyali bya munyoto.